Okujjako nga muŋŋamba nti Sseggirinya Muhammad yalinnyanga ennyonyi buli kawungeezi okuva mu ggwanga erya Netherlands n'agwa entebe ku kisaawe n'avuga emmotoka n'agenda e Masaka n'atemula abantu ebijambiya. Buba tebunnasaasaana n'agivuga mangu akomewo nga tebannamulaba agirinnyaddeo mu ggwanga erya Netherlands naye ng'ate akawungeezi alina okukomawo era atemule. Kubanga ffenna tukimanyi nti ebijambiya bwe byabeererawo e Masaka, Sseggirinya Muhammad yali mu ggwanga erya Netherlands. Kakati gavumenti okujja erinnya lya Sseggirinya Muhammad ku fayiro y'obutemu naye nga tennazuula kabondo k'abantu be yali akozesa kutemula, kubanga yali tayinza kubeera nga ye mutemu ng'ate ali Netherlands naye nga buli kiro batemula, ekitegeeza ayina akabinja k'abatemu be yali akozesa, ayina omuvujjiriza eyali amuwa ssente era waaliwo ekigendererwa ekikusike. Kakati erinnya lya Sseggirinya tolina ddibalira nnyo ku fayiro naye tunoonyezeeko amannya agaali galitambulirako. Omutunduzi w'envunza omutuufu y'oyo ajjirayo ddala ekibondo omutudde obugina, kubanga bw'otundula envunza bino by'olaba bitulika eyo si yeebeera envunza. Envunza bubeera bugina, obugina bulerebwa kibondo. Twebuuza wadde Sseggirinya ono gw'olowooza nti nvunza yavaamu, naye kibondo n'obugina byebiriwa n'ekigendererwa kyali ki? Era bw'omala okukizuula nannyini kigendererwa ekyo oluvannyuma lw'okufa kwa Sseggirinya ye yakikomya, tasobola okukiwa omuntu omulala kubanga ye akyaliwo nannyini pulojekiti. Ate ne Sseggirinya be yakozesanga okumutemulira bakyaliwo. Bw'oba wali onoonya ggwanga litebenkedde, Sseggirinya si yabadde ekikulu mu fayiro eno wadde nga yafudde, naye tunoonye ba alayi be mu kutemula abantu ebijambiya e Masaka. Toyinza kujja linnya lya Sseggirinya ku fayiro eno naye nga tonnategeera babadde beezungululira ku lutambi lwe. Awo obeera toyina ky'oggyeewo oba obeera toyina ky'okyusizza, kubanga Sseggirinya alina abaana. Sseggirinya agenda okufa ng'agaziye. Kati abaana ba Sseggirinya tubayite baana baani? Baana ba mutemu oba baana ba mugenzi? Maama wa Sseggirinya tumuyita ani? Maama wa mutemu oba maama wa mugenzi? Ku mwenna abajja erinnya lya Sseggirinya ku fayiro eno tekuliko ku mmwe n'omu gwe yattira muntu. Sseggirinya be yattira abantu nga bwe mwagamba, kubanga ye yali main suspect ku fayiro eno b'e Masaka. Waliyo abaafuuka baamulekwa, waliyo abazadde abaafuuka bakitagenda, abakyala baafuuka bannamwandu, abaami baafuuka bassemwandu. Naye wakati mu kubanoonyeza obwenkanya main suspect afudde, ate obalese mu bbanga, then abaana ba Sseggirinya basigaddewa. Tugguse ensonga eno either tukizuula oba baana ba mutemu oba baana ba mugenzi. Maama wa Sseggirinya oba maama wa mutemu oba maama wa mugenzi. Eno ensonga tegenda kusigalawo mu bbanga, kubanga eggwanga tebalifuga nga kibiina kya Niigiina nti Chaiman wabba abakyala obusente bwabwe, bwafa nga bamwejjeereza ngo baba byesonyiwa, ggwe ate babeera bakyabanjani. Okufa kwa Sseggirinya tekuyinza kuzikiza fayiro nnene bweti etuddeko okufa kw'abantu, kubanga n'okufa kwa Bin Laden tekwalemesa Amerika kunoonya kabinja ka Bin Laden, kubanga ojja kwesanga Bin Laden gwe babalira nti yatta enkumi n'enkumi z'abantu ng'emmundu eyiye gye yeefulumirizaamu essasi nga temwafuluma mu masasi gawera 5 nga gatemula abantu. Naye gwe bagamba yatta enkumi n'enkumi z'abantu yatumanga. Kitegeeza okuvaawo kwe kukyayinza okuleeta n'okuwoolera. Bw'omala okumuggyawo noonya n'akabinja k'abantu b'abadde akozesa.
mwe muba mukakasa nti Sseggirinya ye mutemu eyali e Netherlands baani abo be yali akozesa abaali bamuwuliriramu okumutemuliranga abantu buli kiro boosuubira abatagenda kuwoolera ng'ate okufa kwa Sseggirinya kwava kweyo ssaga olw'okumusiba ne mumulemesa okufuna obujjanjabi. Tunoonye ekibondo Sseggirinya kye yakozesanga, tunoonye bapatana be in crime okuva ku muvujji n'abakwatanga ebijambiya ne batemulanga abantu nga tebasoose kubasannyalaza. Eno fayiro temugenda kugijjawo okujjako nga muŋŋamba nti okuvaako kwa Sseggirinya ku fayiro eno kye kigenda okumuyamba okugenda mu jjana. Otherwise erinnya lya Sseggirinya si erikyali erikulu ku fayiro eno naye erikulu kubanga lituddeko amannya mangi ag'abakyali abalamu abasobola okutemula. Tubanoonye kyali baddoke. Singa Sseggirinya ye yagendanga buli kawungeezi ne yeetemuliranga, naye nze naawe tukimanyi nti Sseggirinya bye byabeererawo teyalinga mu ggwanga, yakozesanga baani bootayagala kumanya, yatumwanga ani gw'otayagala kumanya. Era lwaki kibatwalidde akaseera katono oluvannyuma lw'okufa kwa Sseggirinya okulaba nti erinnya lye terisaana mu fayiro eyo, naye ng'emirundi mingi twabalaajanira ku Sseggirinya waakiri mumuwe ebbeeyire emisango gisigalewo agenda ajjanjabwe ne mugamba nti omusango Sseggirinya Muhammad gwaliko gwa Naggomola eyali tasaana yadde okujjanjabwa. Omusango gwe yaliko gwa Naggomola, tewaliyo musango gwa Naggomola ng'oguliko bw'omu. Nkiddamu kizibu okusanga omusango gwa Naggomola nga gulimu okutemula omuntu asukkamu omuva ku ono Naggomola. Banyiize balwanidde omukyala n'amukuba akakumbi, banyiize balwanidde se naye ekintu ekyali constant buli kiro okumala omwezi mulamba, omusango naawe ne gukukanga n'ogamba Sseggirinya ne bw'aba alwadde teyeetaaga kugenda kulaba musawo kubanga omusango gwaliko gwa Naggomola. Tewali musango gwa Naggomola, fayiro ezikizibwa olw'okubanga agibaddeko afudde ng'ate guli ataakiti ku buyeekera. Tunoonye ekigendererwa kya Sseggirinya kyali ki? Ani yatumanga Sseggirinya? Era ne Sseggirinya baani abaamutemuliranga? Abatemu baba nga bakyali ku nsi bayinaayina, nga neyabatuma akyali ku nsi ayinaayina. Kaakati tutte ensigo, temugenda kuggalawo fayiro eno nga tetunnatuuka ku butuufu bwa nsonga, nga tetunnamanya ekigendererwa kya Sseggirinya kyali ki, nga tetunnamanya baani abaatumanga Sseggirinya, era nga tetunnamanya ye yali omutuufu, ye yali omukyamu, kubanga Sseggirinya agenda okufa nga suspect, nga si convicted. Tosobola kuwa mulambo gwa Sseggirinya kisa ogenza okusinziira ku byendaba yatemula ng'omulamu wamumma ekisa. Kaakati waakiri tunoonye ekituufu ku lw'abaana ba Sseggirinya, tumanye baana kibe tugenda oddiiringa nabo, kubanga era embwa ezaalambwa siwulira nkombwa ezaddekamyo. Sseggirinya bw'aba yatemula abantu e Masaka, abaana be either tubanakyalinge tubakuze mu nkuza entuufu, naye teweerabira nti omuntu tebamufaanana mubiri, omuntu bamusika musaayi. Y'ensonga lwaki yeekolera itongwa ne bwentanka n'omwana tebansalako kanyama, wabula banzijjako musaayi. Kakati tumanyi baana bano betugenda okukuza baana baani, tuyina okutuuka ku butuufu bw'eno ensonga. Sseggirinya takyetaaga kisa kyammwe. Bw'oba okakasande ekifudde tekibeera na mugaso, nga naye bwe wakirabye nti tekigenda kukuyamba mu kunoonyereza kwo, ekifudde saagala okikwatibwe kisa, naye kituyambe okutuuka ku butuufu obw'ensonga. Kituyambe okutuuka ku butuufu bw'ensonga eno. Temugenda nga kutemulanga baganda baffe, bagende nga mubakookeddeko ebinene.
kyokka wakati mu kunoonyereza olaba aliko ebinene oli yafa oyo erinnya lye liveemu mu fayiro. Seggirinya yali ku nsi nga takyaliko bwomu, yali amaze okwalula. Seggirinya yali ku nsi nga takyaliko bwomu, yali amaze okwalula. Seggirinya bazadde be bonna baali tebaggwawo, nnyina yaliwo. Kakati tutuuke ku butuufu bw'ensonga, Seggirinya yali mutemu teyali mutemu? Bw'aba yali mutemu yakolagananga na baani? Lwaki obaggalirayo yakolagananga nabo? Kuba wamukonfaminga nti ye yali main suspect mu musango guno. Lwaki omujjako ng'amaze kufa? Lwaki owa omulambo mmase ng'omulambo bwe yakusaba mmase tewagimuwa? Kakati kyekiseera either tukyawe Seggirinya omwoyo gwe oba tukimanye nti Seggirinya yafiira bwereere, yakutukira bwene, tebigenda sigalawo mu kkubo baaba. Museveni, Dr. Andrew Takome Kayiira amala okufa ng'omusse, abaana ba UFM wabataliza, nga watuuka n'osindika Kazini yali amekomanda mu biseera ebyo, n'agenda n'atemula abaana abaali mu UFM erira, nga n'abamu yabasibira mu container ne baziyira n'awunzika nga babaziise mu ntaana ey'ekikungo. Bw'oba watta Kayiira n'otasonyiwa lutambi lwe, mbuulira Seggirinya ne yakkolako obuyeekera butyo. Afa atya ng'okimanyi yali tali mu ggwanga, ate ye n'olaga nti erinnya lye livudde ku fayiro nga tetunnanoonya baani abaali ekwatangako oba bye yakolagananga nabo. Oba okukwatibwa kwa Seggirinya ekigenderwa kyali kyakumutta, nga bwe yamala okufa erinnya lye terikyetaagisa kubeera ku fayiro eyo, kuba twabalaajanira nga Seggirinya akyali mulamu, ti mu mutwe tugende waakiri tumujjanjabe. Ne tuva mu mateeka ne tufukamira ne tubasabisa ekisa, ne mutugamba tasaana kuweebwa mmase yonna yatemula abantu e Masaka. Mu kukwatibwako kigenderwa kyali kyakumutta, kuba tulaba okuva lwe yafa erinnya lye mwagamba ku fayiro kati ne bwe livaako amaze okuvaawo. Lwaki mulijjako ng'amaze okuvaawo nga tetunnatuuka ku kinyusi kya nsonga? Era Seggirinya main suspect erinnya lye bwe liba livuddeko, then lwaki n'erya Alani terivaako lumu? Mugenda tulaba kati kimaafiya.